buli mwaka buli nyumba buli kani ebyaji kati wano tubeera mu kusanyuka netugamba kuba mu ngalo ngaenjala kujjako nga wazze n'akasajja ku mutima kannukusi naye wabadde wazze nako n'atunudde eri maaso ewali taata osobola okumukadde waibuli gyensoma waliwo semakuumu yateekateeka omukolo n'ayita babunyire bagaana okujja naye ng'afumbye ebyasaba naye yamaliriza agambye nti oba abantu bagaanira okujja ng'abagenyi abayite tugende mu masanganjira ne mukuba obutonotono mukwate buli muyise era mugambe nateeseteza ebyasaba gyakoleki mbadde ntidemkoze ne bano bagwa mu olw'eryo kitange tetu Busasini. Abagenyi tubawa ku lwendo lw'amazzi mbalirizo bawa ku lwendo lw'amazzi bantu bano kyali badde kirungi ne tubabuuzaako amakubo tugayiseemu abaana abawala katonda yakolekera kabajje babuuzeeko awena amakunga wamuntu yeesi bawumudde abenamagunga magunga galusi kale bannyabo Business development strategist. Company budget SMS1. Kale ninagira bajuzi ku Facebook naye basineti nabakola mulina abalukingako okay well most welcome Kama bazibwe awe wekitiibwa amanya n'eddoboozi abavubuka Lydia era nga n'ennyimbi omanya bayita Lydia Jazimin webali kutukyaza lonki yaddi omanyikiri waliwo ebitubebanja mwagi gwansi mwaka gujja sewo mu May omwaka gujja mu May please kama nebazibwe awe wekitiibwa amanya gange Melissa muvundu lwanyisa empima mbeera German era nkyasoma Katwebaze Katonda omulungi ow'ekisa taata tukwebaza kati ogenda kutuye ate omukyala naye ng'ayogera mpola bannaaye mumbejja ate ono asembye eno Lydia Lydia Jazimin omukulu abbe mwesanga mutya n'omukyala mwesanga mutya twesanga tutya twali kanyambeko baana bansonyi bonna wangi Jazimin yaliwo nga besanga Jazimin waliwo
Lydia namunyumiza kunyumiza. Tweraba namunyumiza kujaza. Tubadde ku kukyala kwanjula ebintu nga bingi mu lujja. Akukyala. Ng'okusoosowazizza nnyo. Si nnyo okwanjula ku kwa 29 ejja kuba birthday. November 29 n'omwaka inshallah. Mumaze kukyala mu katono. Mumaze banga kinga mulimu. Myaka 3. Sibo kibi. Kyanjawulo kikyalina ku bakyala abalala. Mulungi nnyo. Kyentegeeza yabasinga basically. Banyo bulungi is a combination of so many things. Behaviors, character, wadi bingi. Irene, abasajja bangi beeyama nti ngenda kujja nkyale n'atalabika. Gw'omwami azze, kiki omugamba? Muzale n'abalongo. Lydia, ogamba oti? Tuli bulungi. Ki ekikugatta ne Abel oba Irene? Irene, of course, mukyala waffe already siwe kiri. Now of course na meeting through Abby alina muganda wange, mukwano gwange. Twafuka baluganda meetinga na meetinga through twaholi. Then twahanaje na meeting kwegamba kitegeera kantufuka te baluganda process mpamvu. So ajimalayo chobola banzi wale tusanze ko kukyala. Abwe busoso kulaga nti kati wano twafuka family tuli waka era ndio muki. Nera mu kusooka tubadde tumanyi oba emikolo gijjo. Lydia. Egiyo gijja. Naye bye mwagala. Era ogwali Oje mukola tubuza kintu ekyo. Egiyo gyaddi. Jijja kujja. Ama Irene wali wachi planning kino. Onyumidde gomesi tugamba bannaye. Nyambalanga gomesi. Tekwocha Lydia. Wa mikolo. Shanza ayimba emikolo buli weekend. Nejo nagibadde ne najiri mu Friday. Abagole oyinza bawa ntanda kijjo oyinza basabiri. Already by the way Irene na meeting emirundi ndo sina mingi by 2 kwesatu naye mukyala wa mpisa ali hambo nga bw'omulaba talina buzibu bwonna najja kufumbira ddala kyali kakimanyi sina nabinsobola mugamba nti kiba tukitegeera ate n'oli muganda wange omulaba mwami wa mpisa alina kasente weekali famire erinamu akasente tukola tuli bakozi naye ate n'empisa personality kikulu n'obufunyi tuli bafunyi alhamdulillah. Omukolo guno ki ekisinze okukyamula gwe Lydia Jazimin ate genda nko kukyala kwonna? Baina mbadde sibirangako kukyala ne kuggwako the whole process ogenda n'oddukayo so biri interesting birina kwanjula everything was Omukola alinawo obulabu bwe wali obuli special. Bagala bumuwaka nga bukyali so mulete buli obulabu obuli special. Obulabu tubuleeta mulaba buleete wano. Bulete. Aya basi. Yangu Jazimin akasembayo. Akasemba wa Jazimin. Bw'oyagala omukolo gwo gubeere gutya? nayo bubiri bokka yasinga okumanya those only two abantu nga bakooye okulinda ate abantu bagenda ofumbirwa nze afumbirwa tebantwala speedi nze by the way nengamba nti next year nzone saagala kati so waaliye omuntu ye waali ajja kwemuja mulaba kalabo ki bino bingi bibyo byonna buli kiriko ekifaananyi byonna byamuliko ekifaananyi bibye bino special kale tweyanzanyi manya abi ate omukyala naye ng'ayogera mpula bannaaye mumbejja ate ono asembye eno Lydia nabawanika Lydia Jazimin omukulu Abbe mwesanga mutya n'omukyala mwesanga mutya twesanga tutya twali kanyambeko baana bansonyi bonna wangi Jazimin yaliwo nga besanga Jazimin waliwo Lydia namunyumiza kunyumiza tweraba namunyumiza kujaza
tubadde ku kukyala kwanjula ebintu nga bingi mu luggya akukyala ng'okusoosowazizza nnyo si nnyo okwanjula ku kwa 29 ejja kuba birthday Novemba 29 n'omwaka inshallah mubadde kukyala mu katono mumaze ebbanga ki nga mulimu myaka 3